Zabagaya ne batalya yadde kubibala akayimba ako nsaba mwana akadde mu mpola na musayi ogwakulukuta mazima tamaguzi yasanjagwa emirembe gy'olaba katokaka buli bwe nzijukira obulamu bwabwe kiki kye tuyinza okubasasula abalala baabwe embizi z'abagaaya ne batalya yadde kubibala nzijukira obulamu bwabwe kiki kye tuyinza okubasasula balala baabwe embizi z'abagaaya ne batalya yadde kubibala ngo Uganda gyeyuna nsabye muzinaane mwejja amagumba geruwero gebase tuyamba batufiirira nze buli bwe nzijukira obulamu bwabwe kiki kye tuyinza okubasasulamu abalala baabwe embizi z'abagaaya ne batalya yadde kubibala
banne kataba kwasuka nze buli bwe nzijukira obulamu bwabwe kiki kye tuyinza okubasasulamu abalala bagwe embizzi z'abagaaya ne batalya yadde ku bibala mwebale ne mulemera ne mwepona okufa abalala okufa amaaso g'abafa ekyo ky'obasasula kimbuulire nze buli bwe nzijukira obulamu bwabwe kiki kye tuyinza okubakolera abalala bagwe embizzi z'abagaaya ne batalya yadde ku bibala komaawo mwenna abali okwo akayimba ako kannaku ddala lwe nasooka okuba akayimba ako nakadediketingira omugenzi olwaleero General Wasswa Kasirye Gwanga. Major General Wasswa Kasirye Gwanga y'omu ku ba general ab'amagye ababadde mu ggwanga lino Uganda nga bakitiibwa ddala nga baagala eggwanga lyabwe ng'ate era tebaayingira magye lwakuba baali balina kye basuubira. General Kasirye Gwanga yasomera Emitiana n'asomera n'Ekibuli Senior Secondary School era nze yaliko chairperson wa old students aba Kibuli Senior Secondary School negatta ku bonna ba old students aba Kibuli Senior Secondary School mainly the year of the 70s babadde beyita class of 70s to 80s mbasaasira nnyo nnyini ddala olw'okuviibwako old student ono old boy General Kasirye Gwanga. General Kasirye Gwanga yasomera Ekibuli mu senior 1 paka mu senior 4 mu myaka gy'ensanvu awo we yava n'ayingira mu magye then aga Idi Amin Dada agali gamanyiddwa nga Uganda Army. Fenna tunaamanya bulungi nnyo nti General Kasirye Gwanga yali mu battalion I think eyayitibwanga Tiger Battalion eyali esangibwa e Mubende kubanga recruit yali ayingiziddwa Mubende. Abaana abakyaliko General Kasirye Gwanga gwenjogerako mwenna mujja kikkiriza waliwo wanaadanga nti yenna omuntu yenna avira ddala ku kya brigadier asigala nga General kati stars z'obwa General brigadier ndowooza aba 1 star, Major General 2 star, 3 star, 4 star paka bwe gaggwayo abamu babayitanga n'aba field marshal nga bagamazeeyo ne katuconcentratinge ku waffe General Kasirye Gwanga omugenzi. Natuukayo mu ddwaliro ku Friday bwe nali nvudde mu program gye naliko luli nga njogera ku bya taxi n'ebya KCCA. Mu ddwaliro Nakasero waliyo maama Kyama nenzija ne mbagana naye nti nsaba Mungu amusuuse wabula twategeezebwa nti Brigadier General General Kasirye Gwanga yali ali mu koma mu kiseera ekyo era nga abasinga tetusobola kumulaba nga wali oteekeddwa okufuna olukusa okuva omwana we Ken okusobola okumulaba. Waliwo n'abantu bangi ddala abaali bazze okumukubako eriiso naye abasawo ekye baatutegeeza. Naye katuddeyo ku Kasirye Gwanga. General Kasirye Gwanga tabadde musajja wa bulijjo. Mwenna ekyo mubadde mukimanyi era abadde wanjawulo ku bantu bonna abadde bamutegeera. Nze nasooka okumulaba dda nnyo nga tukyali mu referendum nga twagala okukyusa okuva mu movement okudda mu bibiina mu 2005. Yajja n'atuyita n'aŋŋamba ne bannange
nti mmwe baani abasobola okujeemera commander in chief. Commander in chief agambye mugeuke mukyuke mudde wano negwe ne Kakooza Mutale muga nti tusigale mu movement system tuleke kuyingira bibiina. Naye ina sense of humor mu kugamba kwe yayogera bwati. Yagaa nti mu abantu ba wano ekiseera kye munaamala nga temumanyi nti value y'obukulembeze yeeyo oli oyo ayina obukuumi n'emmundu temujja kutegeera bukulembeze babufuna batya. Naye n'amala n'atugamba nti mwebaze nnyo gavumenti eno eriko nti wano ekuwadde n'eddembe okuopoozinga. Yayogera nga aseka era n'aseka n'ajjayo kasigereeti awo emakindye n'akafuuwa n'aga nti mwe mukyali baana bato naye amazima bwe nnaaba mbabuulidde ebyaliwo mujja kuseka n'okuseka. Kyava ngamba nti gwe Nsereko taata we yandi maaso ekibuli era nga betwenyumirizaamu ne maama wo baasomera ekibuli nga bandi maaso. Naye maama we yali sports person nga w'amaanyi nga tumumanyi era y'omu ffe twali bwana buto eyasookera ddala okugendera ddala okulinnya olusozi lwa Mountain Kilimanjaro nga giddwamu nga ba sports persons ab'enjawulo. Kino nno kijulirwa abantu bangi ku mugenzi nnyabo Hajati Nuriat Nsereko Nabirinzi Mungu omwoyo gwe agulamuze kisa era amusaasire byonna ebyamusobako. N'agamba nti kitaawe yali mwogezi mulungi nnyo, he was very eloquent. Naye mu ab'ennaku zino mwogera luzungu ki? N'aseka n'agamba anyway nze kikumpisiza wano okimanye nti bino ebintu byogenzemu si byakusaaga. But I can tell you wazudde mbw akakabonero ak'ennyumba but we are going to defeat you. So yayina eyo sense of humor nga ne bw'aba ayagala okutunza his part of the story ayina gy'ayita n'ayita eyo n'eyo. Naye mu kiseera ekyo mu 2005 nze yali secretary general w'oludda olwali luga nti tetuva mu movement system kugenda mu bibiina ng'ate side eri bwe baali muti ffe nga tuli mu nnyumba n'atusekerera nnyo. Nzijukira Pastor Mugisha Mondo y'omu ku baali bangoberera mu campaign eyo olwo yatusanga tukumba okuva e Nansana tuyingira mu kibuga Kampala. Naye yatusekerera nnyo kubanga yali musajja nga musaazi naye nga byagamba aba abitegeeza. So nga gwe mu magezi g'amatono bw'oba tofumiitiriza oyinza obitabijjaamu mangu. Naye he's someone I can accord a mind of intelligence with a sense of humor but without showing you that he's serious on what he's saying. Kasirye Gwanga yayina art ey'okusoma military politics. Era ye yali amanye ekintu kimu. A disciplined soldier is that soldier that takes command, but is not that soldier mbigambo bi. Ye yali agamba bwe is not that soldier that fails to advise his superiors. Naye nga yatugamba nti you do not advise your superiors in public. Yansekererako n'angamba nti mwe bagenda bagoba mwenare mu gwenese kikubo tie mwe muddidde mulinga abali mu tiimu y'omupiira. And you know this is candid. Yaga mulinga abali mu tiimu y'omupiira tie naye nga tiimu mate wammwe bw'akwata omupiira mu box tie mwe musooka okudduka ewa refu ne muga wa refu ntie owewaffe yakutte. N'aseka naga naye bamwe politics mwamusomerawa naga beera nga Kasirye Gwange yagendako mu America n'osoma military science ne politics nga ziri integrated. Kale Kasirye Gwanga nze kye mwogerako nti abadde nantasangika ate nga ye muntu ateruma ntama nga bw'aba ayagala okugamba ekintu he'll find a way to pass on the message. Manyi kubasinza okusaalirwa ng'ogyeko family ye definitely mukwano gw'ennyo Danstan Busuulwa. Byonna semba okukyazibwa ku BBS Telefina nabuuza Danstan Busuulwa nti Danstan musajja waali atya. Danstan ye muntu nga Kasirye Gwanga akyalina obulamu gwenkakasa nti yali ayogera naye nearly all the time. Kyemmanyi bonna abalina General Kasirye Gwanga mu nsiko tebakirumamu bakimanyi nti yali musajja mulwanyi ddala. Era lwe nasooka okujjayo akayimba kano kemba kubidde akaabazira nali mbajjukiza nti
buli bwenzijukira obulamu bwabwe omuyimbi ono bwe yali ayimba bakwaye eno yayimba nega nti buli bwe bajjukira obulamu bw'abasajja bano tebalina kye bayinza basasula. Yajja n'ambuuzaako lumu naga nti Muhammad, mwe mulaba ebintu bino ng'ebizibu naye wali ogenze n'olufumiitirizaamu osobola okubeera emyaka 5 ng'oli mu ttale nga toyina kyolya, bakuyigga, emmere gy'osanga gy'olya gye mufumbyeko gye mulya muyina kwogera bulungi na mwana yinki oba omuntu wa bulijjo, nga bwe muba mwogedde naye bubi enkeera abatunda, nga muba temwogedde naye bulungi enkeera abawaayo, obulamu bwammwe ne buggwawo. Naga nti twalina ebintu bibiri nga tulina okukozesa front bbiri. Esooka kwe kuluŋŋamya emyoyo gy'abantu be twali tusanze mu nsiko nti tuli bantu balungi, naye ey'okubiri kwe kubakyayisa gavumenti eyaliko tulabe nti ate tufuna abatwegattako tugirwanise. N'olwekyo ebyo byonna bano abasajja tulina obbayigako ekyenjawulo nti bayina kye baayina. Kasirye Gwanga namubuuza lumu omugenzi nti naye kiki mutulinako ekyenjawulo ffe kye tutayina? Kyava ŋŋamba nti mmwe temuyina mukwano. Ne mugaa lwaki? Naga nti mwe abavubuka ab'ennaku zino omukwano gwammwe mutono nnyo. Ne mugamba lwaki? Kinnyonnyola ekyo jeno. Naga nti ebbanga liwaakamala mu bulamu bwo nzijukizaayo emikwano gyo 50 ng'osobola ogimenya amannya, we babeera, kye bakola ne kye bazzaako enkya. N'enseka. Kyava aga nti ekyo kye kitwawukanya generation yammwe n'eyaffe. Nti emmwene yammwe bwe yayingiramu amasimu era yajjangayo akasimu ke naga nze bino sitera biraba. Eno eyammwe bwe yayingiramu amasimu gaabuzaawo omukwano. Nti musinkana olwaleero n'ogamba oli namusanze mu bbaala olwo ne mufuuka ab'emikwano. Ono namusanze mu paaka n'ogamba nti mukwano gwange nnyo era n'ebyama byange mbimuteresa. Naga byawula ku generations zino eyammwe n'eyaffe. So n'agamba nti mu mbeera efaananako bweti ebyo byawukanya nnyo era mujja kulwawo okusanga nga ki nga tukwatagana mu ndowooza. N'olwekyo kyenva nsabye omwana ono anziriremu akayimba ako nga buli omu akaliko kuno owulirize ebigambo ebiva mu kayimba kano osanga kajja kuwaamu lesoni. Bwe mmalaawo ngenda kukomawo mbaleetere omu ku musajja gwe baakola naye majje gavana ayogereko nammwe muwulirize akayimba ako. So ne batalya yadde kubibala sikendeeza. Agamba nti buli bwenzijukira obulamu bwabwe kiki kye tuyinza okubasasulamu. Abalala baagweyo embizzi z'abagaaya ne batalya yadde kubibala. N'olwekyo olutalo luyigiriza bingi. Yali annyumizaako lumu n'aŋŋamba nti olutalo si kyekintu ekyangu, kuba olutalo buli omu bwe yeesooka munne omulala obulamu bugenda, naye bwe weesooka munno naye obulamu busobola okugenda. N'olwekyo ebyo byawukana. So njagadde muwulirize ku nsonga za General Kasirye Gwanga nga bw'abadde, ate buli omu afunemu ekyenjawulo kyasobola okukola ki, kyasobola omuyigako. So nze mu bimu bye nsobola okuyiga ku General Kasirye Gwanga, 1 nti ye abadde tatya kugamba kikyayagala. Gwe nga ne bwe kiba kinaakunyiiza ye akikugamba gwe n'onyiiga. Ekyokubiri abadde tanyiiga. Gwe nga ne bw'oba wanyiiga luli nti yaliwo, kuba nzijukira bwe twali ku togikwatako
twali tuli awo nga General Kasirye Gwanga atuuse ku parliament yali mu kyovulo kya bbulu nzijukira twali awo tuyimiridde n'abuuza Katolubwama nti Katolubwama naawe ozze kulemesa gavumenti n'abaga nti helikopita zijja kwewuuba wano ate temutusobola tukangakanga kwe gayooyo naye ng'alina sense of humor kyava agaa naye mwandyegendereza kubanga ekiyinza okuva wano kiyinza obutaba kirungi nnyo era nzijukira twava mu debate eyo abalala twavaayo n'ebiwundu abalala baasibibwa abalala naye n'agamba nti bino mwandibadde mubisuubira kubanga kye mulimu mwali mulina we mujjako obuyinza oba gwe musuuza naye mu byonna kikye tuyigamu nti Kasirye Gwanga obutafaananamu oba obutafaananako bantu balala abadde mwetoowaze ng'era bannamawulire bonna babadde bamunoonya ne bamufuna kakati wano wendi General Kasirye Gwanga omugenzi ayina gwe yakolako naye mu magye ga Idi Amin Dada nga ye Governor Kassim Ramadhan Captain ye yali Governor wa South Buganda mu mulembe gwa Idi Amin Dada omu kubayingiza General Kasirye Gwanga magye we yayingirira mbadde njagala mu omukisa mukubireko mwenna abali eyo mumuwulirizeeko mu ddoboozi lye kuba wenjogerera ndowooza ali myaka nga 80 n'okwambuka naye Mungu amutukuumidde nga mulamu ngezaako nnyo okusinkana abasajja bakulu bano okubawulirako ebyafaayo bo mu biseera byabwe kyali kitya bwe mwali muwulira General Kasirye Gwanga bwe yali ayogera nze yaŋŋambako lumu nti babakwatako ne babatwala Tanzania eyo ne babasibirayo as prisoners of war mu kunyumya kwe yagamba nti tebalabangako bugubi na bulumi ng'abantu abaali babawambye mu kiseera kya Idi Amin Dada yagamba nti abasajja bakyukira ku fronti ng'amagye gabalumbye ne babalekerera naye ye teyabuuka ku fronti waakiri bamuwamba buwambi naye nga talidde mu nsi yeruku kuba yagamba ye mu kiseera ekyo yali alwanisa Batanzania kubanga ye yali akiraba nga Tanzania ye yali erumbye Uganda era babakwata bwe babakwata ne babatwala nga prisoners of war naye okubonyaabonya kwe bababonyaabonya nga babatutte Tanzania babasibire Tanga ne babajjayo ne babassa yagamba obe Dar es Salaam then ne bamala ne babakomyawo through the intervention of Red Cross naye mu kwogera kwe yagambako nti ekyamwewuunyisa nti banne baali balowooza nti bwe bakomawo bagenda bawaayo buwi eri gavumenti babagaye kale mugende waka batuukira mu kkomera nga batuukira Luzira nga babateekaawo mu train babakasuka embaale abalala babateeka Luzira abajali Kitali obekkomera yali naye mu bigambo bye yategeeza abantu nti obugubi n'okubonaabona kwe yayitamu ye yali yeewaayo ku lwansi ye akalu ne kakubibwa mu 8 ababbibwa ne babbibwa ne basalawo okgenda mu nsiko era Kasirye Gwanga bwe yateebwa bw'atyo naye n'abeeyungako n'agenda mu nsiko olwaleero Kasirye Gwanga yasookera mu UFM ey'omugenzi Kayiira bwe yagivaamu n'ayingira NRA eggye lye NRA mwe yakubira emmundu paka bwe bayingira ne bawamba olutalo olwo nalwo alulumyako kikye oba birala naye yakola nnyo ng'omukulembeze mbyobufuzi kubanga yaliko Manuel C5 emubende so mu byonna kye tulina okuyiga nti Kasirye Gwanga obutafaanana bantu bamu yali musajja wa mazima ate yali musajja nga mwetoowaze so mu byonna ebifaananako bwe bityo buli omu oyinza okumuyigirako mu ngeriyo gy'oyagala okumuyigirako manyi Sempala Zaidi muwandiisi wa bitabo kuno kwali naye kanfune Captain Kassim Ramadhan no parking nammwe mwewulirireko y'omu ku basajja abaaliwo no parking kamukubireko atubuulire ku history mu myaka gy'ensanvu bo ekintu bakitambuza batya nammwe mwewulirireko ti abasajja bakyaliwo ate bwe mubanoonya history yali w'amaanyi Kasirye Gwanga baga yali mukubi wa mmundu zinene yali musajja mukubi wa mmundu nnene era nga mukambwe nnyo mwatirale
So abasajja mirembe ebyo baali basomera. Captain Kasim Ramadan governor kwoli era ensi ekuwulira. Osobola okwogerako ennyo? Kankuteeke ku kali akayisaamu mpaamu eddakiika emu nziremu kkubira essebo taata. Kale. Oyo Captain Kasim Ramadan gwe ngenda obbateerako kamuteekeko mwenna musobole okuwulira ku basajja ab'emirembe egyo na mbeera ki gye baakolerangamu. Kamukubireko tusobole okumuwulira kuba be baaliwo mu biseera ebyo. Okay. Hello? Yeah. Captain Ramadan Sebo. Yes, sir. Ensi ekuwulira Sebo. Yes, Sebo. Yongeza ku ddoboozi lyo ery'essimu yo. Kali. Osobola odyongezaako? Kampite boy ayongezeko sawe nanti sina maaso. Toyina maaso kati owulira Sebo. Empulira. Jeno Kasirye Gwanga ono wamumanya mwaka ki? Jeno Kasirye Gwanga namumanya 71. Wamumanya mu 71. Benagenda Mubende nga bamaze kumpa transfer naye ne bamuleeta buva headquarter Kampala. Najja Mubende mu platoon commander wange nga nze platoon commander. Nafuka platoon sergeant wange mu Tiger Battalion Mubende. Yajja n'afuuka platoon sergeant wo mu Tiger Battalion Mubende. 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 Era lutalo ya nsamwe ebiri Masaka Mbarara watu twali naye Masaka kalu ndakani kaseko ndakani Masaka. Kakutwao. Mwali naye Kakuto ne mu lutalo lw'e Masaka olwasooka. Mpozi bano baasooka balumba mu 1972. Yes. Ne mubakuba era Kasirye Gwanga yalimu mu lutalo olwo. Kasirye Gwanga good fighter. He was a good fighter. He's a good fighter. Agenda ayambe Simba Battalion. Nimusindika nagenda Simba Battalion ne bakola bulungi nnyo. Wanyuma tudda Mubende. Simba Battalion ye yali eriwo eyo Sebo. Embarara. Simba Battalion ye yali Embarara. Sebo. Captain Ramadan goyina emyaka emeka ensi eyagala kumanya? Kakati kusawa nina myaka 9. Oyina emyaka 9? Yeah. So kakati awo mumuyingiza mumutwala mumuweereza mu Simba Battalion. Agenda yambe bali abasimba Battalion. Abasimba Battalion. Kubanga muliro gubadde nyingi nyo side ya Simba Battalion. N'avaayo eyo Simba Battalion yabeerayo paka mwaka ki? Ati mbabu tamata dutalo na tudda kuwafe. Buli omu na withdrawing n'akomawo. N'akomawo n'agenda mu battalion ye. Buli omu n'adda mu battalion ye. Kubanga battalion yonna yaffe battalion nga mekani tugenda kulwana olutwalo olwo. Twali bulungi nnyo bulungi nnyo. Ensi yonna neeraba. Kakati Muzeyi Captain Yasin olwo obotebwa abawangula. Obotebwa amagye gayo mu 1979 bwe bamala obbawangula. Gwe osibira wa? Nze nali Masaka. Luvanyuma ngenda Nairobi Habitat meeting. Nakano Kampala genda kwatibwa nga ndi Nairobi mu Habitat meeting. Sasobola kudda eno. Nasigala Nairobi. Nindowooza Nairobi Democracy Country. Naitwa kwewuunyisa aba Nairobi. Ne banziza Kampala. Ne banteekako allegation kidnapping of Zinto murder. Era ne mbeera mukomera mu myaka 20. Bakusiba for 20 years. Over 20 years.
over 20 years. Kakati sebo awenkubuliza ono Kasirye Gwanga ye bwe yali maje as a brilliant soldier yali mu unit ki nga maje bwe tunaga nti ono yali mu mechanized ono yali mu intelligence ye yali mu unit ki daka ni platoon commander wange bade platoon commander ngandi lieutenant na just sergeant platoon sergeant wange mu company yange jemberamu yali platoon sergeant wo ni batutwala ntugenda Masaka ntugenda Kakuto yitwasibira luvanyuma lutalaba nga wali tumaze kukola obulungi Kasirye ne mutuma agende ndakati kuyamba aba Simba Battalion. So Kasirye gwe wamuleka omaze omusindika mu Simba Battalion Embarara. Luvanyuma kasa lutalo lugwano ndunda ntusika na Embarara Mubende Tiger. Mubende Tiger. Ani yali komanda wa Simba Battalion Embarara? Yali Faduru. Faduru Ali. Fadul ate goni abade twice wa Fadul. Ani yali twice we? Gowan. Yes, yali major. Yali Major Gowan. Yes. Kakati ani yali governor w'ekitundu ekyo olw'eky'Embarara? Nga tunaba kupanga guli yali Bakiri Juma. Bakiri Juma. Yeah. Olwo tonnabagenda South Buganda Masaka. Sinabagenda South Buganda province. Kakati butwamala nakati lutalo ya 72 nga ndi lieutenant luvanyuma nefuna post yakugenda mu Egypt as a military attaché. Nimbera Misiri nga ambassador wange yali Jack Bunyenyezi. Nimbera yo ninkomo 1977 ninfuna appointment ya kubera governor wa South Buganda province. 1977 bakuwobwa governor South Buganda ng'otuula Masaka. Ngambera Masaka sebo. Kakati mu kiseera ekyo ku mulembe gwa Idi Amin Dada waliwo provinces mmeka nga bw'ogambye nti waliwo South Buganda era baani abaali ba governors? Kakati Central yali Nasur Abdallah. Central province yali Nasur Abdallah. Jinja yali Okai. Jinja yali Okai. Moroto yali Nyangabyaki Akiki. Moroto yali Nyangabyaki Akiki oyo musajja mutoro. Musajja mutolere katali mu kingdom ya Batoro. Ali mu kingdom ye Toro. Aha. Kakati Mbale no jonoteka Mawa. Mbale waliyo Mawa. No twala Hassan Gala Guru. Hassan Gala Guru. Ozo no mutwala Fort Portal. Ozonga ali Fort Portal. Yes. So eyo ye yali enkola mu kiseera ekyo nga waliwo ba governors ng'ate ba governors be batwala securities ebitundu ebyo bwe kyali. Sebo weebale nnyo weebalire ddala emboozi teba nkadde. Kasobeera governor era obeera happy president namba. Kasita obeera governor ng'obeera nga president eyo. So baali babayita ba excellence. So Idi Amin obubaka bwe yabuweerezanga ba governors directly. Bagavana baleta bubaka kuva mu province, everything happened in province for reporting mu. Naye baali bagamba mmwe nti mwali temumanyi Luzungu kituufu? Ekibyawo kuba mu Luzungu ya sente bagula bugule. Oluzungu lwaki? Oluzungu ati ogula buguzi kati abaliwo baguze buguzi ne sente. Baguze buguzi na sente nammwe oluzungu mwali temumanyi lungi. Mwafuga emyaka gyammwe 9. Mungu bw'atyo bwe yabategekera. But how are you feeling now? How are you feeling now at 90 years? Yes.
wabula mukama wange aliwo kati antwala njagala kumusiima kubanga teri muntu atalina birungi kyakoze naye alina kyakoze alhamdulillahi rabbil alamin naddala basirikale basirikale baffe ba uganda kati abaliwo kakati bonna ba discipline balungi nnyo beeyisa bulungi nnyo okujjako bano ba udf bano abaliwo kakati saawa eno bebakubakuba abantu naye abasirikale ba Museveni tebalina butawana LDU anti teina mpisa kale banjala kale sebo ngenda kuddamu nkunoonyeeko mu kiseera eky'emmaaso weebale nnyo weebalire ddala oyo abadde Governor South Buganda Captain Kasim Ramadhan y'omu ku baasooka okubeera ba commanders ba General Kasirye Gwanga ng'amwogerako ng'omusajja fighter ow'amaanyi omulungi ate era ali dedicated. Atugambye his 90 years of age era nga yasavinga mu magye ga Idi Amin Dada, yasavingako nga military attache ye Egypt, yasavingako nga Governor South Buganda, ate era yaliko mu deputy command eya military barracks mu Bende gye baali bayita Tiger. Kasirye Gwanga we yamujoiningira in about 1971 nga ye bwagambye we yamurecevingira n'abeera ng'amweyungako ng'omulwanyi omulungi. Ye mukwogerako mumuwulidde musajja mukulukulu bwe ndiba nfunye obudde njagendayo ntuuleko ko naye tukolemu ko live naye mbatuukako abasajja abakulu bwe mba nfunye obudde okuwandiika history wa Uganda ono n'okumukuwa nga bwe yali singa bwali omwozeemu tudde. Naye ng'ebigambo ebimu ku byenjagadde okunyweza kye kigambo kiri kye muwulidde nti aŋambye nti Kasirye was a very good fighter. Era mu 1972 y'omu kwe baatwala ku front amagye agali gakulembeddwamu abayeekera abamu abaalimu president owaleero Yoweri Kaguta Museveni bwe gaali galumbye nga gayise Embarara bwe baagakuba ne bagazaayo paka Tanzania. Mu lukatabo ke ne President Museveni akyogerako nti one of the bloodiest battle is that one of 1972 where he nearly lost all men. Why? The reason was bad intelligence. So bano bafuna intelligence nti baali bazze okulumba barracks ye Mbarara gye baali bayita Simba Battalion mu kiseera ekyo, era beewola abasajja abalwanyi nga Bakasirye Gwanga okuva eruweero ne bagenda ne balwana olutalo ne bawuluggusa. So mu bimu ku bifaananako bwe bityo bye bimu mukadde waffe oyo byatubuuliddeko. History never dies. History is something that enriches the mind, but it also provides us with a basis to to grow our minds and develop the future. So abasajja ng'abo Mungu bw'aba akyabatuwadde kyetaaga okugenda okubeebuuzaako. So buli bw'obeebuuzaako ofuna ekyokuyiga ky'amaanyi. Ddala kituufu temubulamu batayinza kutegeera bye twogera olwaleero. Era yono omu ku basajja abanga nti nsereko totyanga ku preachinga ne mubuuza lwaki. Captain Kasim n'angamba nti eva mu nsi mulimu abantu Katonda be yatonda nga tebajja kutegeera. Ekigambo ekyo ne Kasirye Gwanga abadde akikozesa nnyo. Kufa abadde bamwebuuzaako olumu ng'ogenda okwogera nga gamba fa abasajja abakulu abaluddewo mulimu abantu Mungu be yatonda nga tebajja kutegeera. N'omugamba gw'okijjawa ti anagamba mwebali nga bo okutegeera kwabwe kujja kuba kutono kubanga abakolimire nabo Mungu yabatadde mu nsi. Naye buli bwe banaanoonyanga okumanya ne beeriraanya n'abamanyi bajja kuluŋŋamizibwa era n'okutegeera kwabwe kujja kgenda kweyongerako mpola mpola. So ebyo bye bintu ebimu ku by'olina okujja ng'ojja oyiga mpola kimu ku kimu ku kimu. N'olwekyo neebaza nnyo abantu abakuŋŋaanira ku mukutu gwange kubanga baawukana kinene kubatabeera ku mikutu gino. Baabuwe kyekyo lwaki osanga nti biki bye tuyiga ku basajja bano abakulu nti bagumiikiriza nti wavanga eri n'ovuma Kasirye Gwanga ng'ayina n'emmundu n'aseka. Naye gwe bameka
olaba wano ogabuga nti sitikanyiza naye ku kino olina akuvuma buvumi kubanga yo obwongo bwe tebumuwa nti mu politics people might not agree era ebyo ebintu byebimu ku byamusesanga naga nti mbeewuunya nti gw'olina aga nti sikanya bukanya naawe olina amuvuma era ng'alina baaga nti bano babuguma nnyo tie abavubuka mu buguma nnyo n'omugaa nti ate tujja kubuguma katubeere bawulize n'olwekyo ebyokuyiga bingi ekyokubiri ekyo kibadde kikyali awo ne ku muliraano Pierre Nkurunziza abadde president wa Burundi ndowooza abadde alinda kuwaayo buyinza naye n'ava ku nsi kuno y'omu ku basajja be nali nsinkanyeeko ng'omuntu nga tugenza okusamba emipiira gya parliament egy'enjawulo naye bwe yatukyaza yayogera ebigambo nga bisesa ye nga buli kimu bbiri agamba oh my god Jesus Christ kwega omusajja nga ye buli kyayogera yeetololezaako Katonda era yali yatondawo ne ttiimu e Burundi nga bagiyita Hallelujah FC naye oyo politics w'e Burundi nyinza okuba nga sandi mu banyumirizaako olwaleero kubanga it is erimu ethnic division y'amaanyi mu Burundi waliyo abatuusi n'abahutu mu ggwanga erya Burundi naye nga ndowooza ennamba esinga obungi be bahutu mu Burundi naye ndowooza waliyo n'eggwanga eddala ery'abatwa mu Burundi awo mulimu n'abakongo bangi so Burundi yensi eyali yeewuunyisa nti okuviira ddala bwe yafuna obwetwaze yali tefugibwangako bangi abahutu naye bwe najja nja kubasomera history ya Burundi enfuga ya Pierre Buyoya avuddeko okuttibwa kwa Gundi Celestine Ndadaye azze mu buyinza kwega ayise mu kalulu awangudde Buyoya naye Buyoya asigaza amagye immediately amagye ga Buyoya Pierre gagenze gaassassinatinze Celestine Ndadaye ne baminister be immediately bwe baakola ekyo ne bawamba obuyinza mu gy'ekyenda bano abasajja beekuŋŋaanya nga bakulembeddwamu omwami ono Pierre Nkurunziza n'omunne ne bagenda mu nsiko ne balwana paka bwe kyali silenced by peace accord baatwala obuyinza nga bwandagaano eyakolebwa mu Arusha. By then I think president yagibrokeringa yali president Benjamin Mkapa yali president wa Tanzania mu biseera ebyo mwetabaamu n'abakulembeze okuva mu mawanga aga East Africa ag'enjawulo era bo babadde bafugira ku ndagaano eyo the Arusha Peace Accord okutuusa kuba yali egamba nti n'aba n'atwala bategeke okulonda bafuge ebisanja bibiri. Later yayongezaayo ttaamu ye naye ebadde eggwako ey'okusatu ne bamugaa nti wano toyinza kusukkawo era teyasuseewo ne bategeka okulonda okuleeseemu pulezidenti ono agenda okulayira. Anyway byonna kkiriza obagaana tujja byogerako naye naye ojja kukikkiriza nti olwaleero ebintu bingi ebigenda okukyuka mwaka guno ogwa 2020 ebintu bingi nnyo abamu bajja kubitegeera abalala bajja kubitegeera ng'obudde abukedde naye njagadde okujja wano olwaleero okuwa tribute eri mukadde waffe omugenzi Jeno Kasirye Gwanga eyali obbi wange nze ng'omuntu ekibuli wamu n'abalala bangi eyali omwagala w'abangi asaavinze magye aga Uganda Army ate yali mu lutalo lw'ekyekera n'asaavinga mu National Resistance Army ne mu Uganda People's Defence Forces. N'olwekyo tumwebaza era tukungubagira abantu be bonna nti kitalo nnyo nnyini ddala atuvuddeko y'omu ku basajja abadde n'ayogera ye kyayagala nga bwe kiri si nsonga oba gwe kinaakusanyusa oba kinaakunyiiza. So ebyo tujja kubyogerako naye y'omu ku babadde abazira. Surprisingly ng'okugera kwa Katonda bwe kuli, the hero died on Heroes Day. The hero left the world on Heroes Day and he's no longer with us as a matter of fact. So Kasirye Gwanga is gone, but there are many other heroes that will be born.
just like others that participated in the war. Abalala bangi Mwesigwa Black abaani baboogeddeko mu butabo obw'enjawulo okusinziira ddala okuviira olutalo luno gye lwava. N'abalala bazze bavaawo kubanga buli omu Katonda bw'anaaba atuusiza ekiseera ajja mmujja mu bulamu bw'ensi. Ffenna ekyo kitujjukize nti tuli ku nsi nga batambuze. Ffenna nga abatambuze bonna buli muntu gwe tusanga tomusuubira nti ajja kubeera mulungi gy'oli. Naye omuntu bw'aba omulungi gy'oli mwebaze era mwagale nnyo. Naye bw'aba tabadde mulungi gy'oli ekyo nakyo kimanye nti Katonda si nti buli omu agenda mukola ng'ajja kusiima ebirungi by'oyina oba by'omwagalako. N'ebigambo ebyo munzikirize mberekereze nazze tunyumyemu akaseera katono era kaweddeko. Bwe najja ndiba mbabuulira ku birala naye mu kankozeseera omukisa gwe gumu okujjukiza abasuubuzi baffe mu kibuga nti mwebale nnyo okubeera nga mwettanira okukola emikutu gye nabagamba n'okubeera nga muginywezezza nti kati buli arcade eyina omukutu gwayo arcade 10 era mwebale nnyo mwebalire ddala. So at least tukiraba nti muli abantu 5,000 n'okusoba tujja okwogera ku nsonga zino n'okuttaanya ensonga zaffe. Nsaba nnyo okubeera nga muggulirwawo mu kiseera ekyamangu. Tujja kukola buli kisoboka okulaba nga embeera eyo egonjolwa. Eri mwenna abasaabaza abantu nammwe eddoboozi lyaffe lisigala lyerimu. Sitekansi ebintu byekola mubulwamu okufumiitiriza magezi gaabwe era okiraba nti n'ekintu kibalemeredde mu kiseera kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Omukama Katonda abankuumire, Katonda abawa omukisa, kamberekereze mu kiseera kino. Mweraba, mwebalire ddala. Rest in peace, General Kasirye Gwanga. Until we meet again next time, God bless you and bye for now. Kufa,
maaso g'abafa abo ky'obasasula kimbuulire ze buli lwensi jjuukira obulamu bwabwe kiki kye tuyinza okubasasula bali balala baagwe embisi z'abagaaya ne batayaayadde ku bibala ze buli lwensi jjuukira obulamu bwabwe kiki kye tuyinza okubasasula bali balala baagwe embisi z'abagaaya ne batayaayadde ku bibala